Atenderezebwa agulumisibwe ow'ekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Katonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwadde okusobola okubeera nga tutuuka mu kaseera kano nga tuwunyiriza evvumbe ery'eggulu nga kye kitangaala ekyatuleeta okubeera nga tuzimba mu luzimbo luno lwe tulimu. Nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okugaana oba okukkiriza oba okulondamu ebigambo by'ogenda okuwuliriza bwe bitakkaanya na mutima gwo, bwe bitakkaanya na muzimu gwo, nsaba obisuule mu gguluka kubanga amazima g'omulala si ge mazima go. Oli Katonda alina okusengejja. Akaseera kayinza okubeera nga tekannaba kutuuka oba nga amazima go ga njawulo ku ebyo by'ogenda okubeera ng'owulira. Mutukuvu, 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 Katonda muntu atudde ku maama n'attimba. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu ku lwa obuweereza bw'awadde eri obutonzi Katonda muntu. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu ku lw'ekitangaala ky'aleese eri maama waffe n'attimba. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu ku olw'ebizibu by'azze asisinkana okusobola okubeera ng'akula mu bwakatonda bwe oba obwakatonda obw'awamu mu bumu obutugatta nga Katonda muntu. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu ku lw'amaziga g'agenda okubeera ng'akaaba ku lw'okubeera nga ategeezebwa ebituufu ebyo ebibadde bikolebwa mu nkukutu eri abo ababadde bamufuga. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu ku lw'ebyo bye yakkiriza okubeera nga bimukolerwako n'awa olukusa mulabe we okumukolako ebyo by'azze amukolako nga agenda kubiraba mu kaseera akatali kawala. Weewaawo, bweza nnyo, bweza ddala, mwebale nnyo bakatonda mu biti byammwe eby'enjawulo, abeemanyi n'abateemanyi ku lw'akadde kano, ku lw'ebyo byonna bye mukoze newankubadde waliwo abalwanyisa nga balwanira ku sayidi ey'ekizikiza, naye nakyo kiyina kye kiyamba mu bwakatonda okubeera nga libeera ssomo eri ate bakatonda abalala. Weewaawo, ekisooka njagala kutangaazaamu bakatonda bannange obuweereza bwange oba ensomesa yange oba emikutu yonna gye nrwaninga nje owuninga nga nze siyina muntu mulala yenna gwe natuula ne nteesa naye okubeera nga ntandika obuweereza okuggyako nze kennyini ne bajjajjange n'obwakatonda obuntuddemu. So kyonna kye mba nsazeewo mbeera nkisazeewo nga nnuŋŋamizibwa omulongo wange ne bajjajjange okutwaliza awamu. Weewaawo, nga tuzze ku mulamwa ogw'olunaku olw'olwaleero, Katonda muntu okuweebwa obwetwaze n'okukuuma omutima enju ey'obwakatonda bwo. Nga tetunaakugenda ku bwetwaze, njagadde okubeera nga nziramu okujjukiza ku lw'akaseera ke tuddako. Emabega awo nabasomesaakoko engeri y'okkuumamu omutima gwo n'oguzimbamu
natenzamuko okubajjukiza engeri ate y'okuzimbamu omutima. Zibiriza amaaso go, kwata omukono gwo ogwa ddyo guteeke ku mutima gwo, wuliriza entunnunsi ez'enkuba y'omutima gwo, ssaayo ebikkoowe ebitonotono era owulirize omutima gwo engeri we gukuba. Ekikolwa ekyo kibeera kikuyamba okubeera nga odda mu budde obw'obuliwo oba obudde obwakaakati, kubanga mu mitendera egya waggulu tewaliiyo budde kye tuyita time, kubanga buli w'okozesa obudde weesuula mu nnyanga nga Katonda. Ffe bakatonda bantu mu ddaala eryokusatu lye tubaddemu twateekawo obudde okusobola okubeera nga twekuumira mu buddu n'okubeera nga twekuumira mu nzikiza. Naye buli weweetegeka era n'otandika okubeera nga obeera mukadde ako n'omanya nti byayita ebitannaba kujja bigenda kujja, oyina amaanyi ag'obutonzi g'oyita mu bulamu bwo, kubanga obutonzi bukolagana na kadde ako. Jjukira, tewaliiwo akulamula, naye osisinkana ebyo by'obeera okungudde. Bye wasiga by'osisinkana, osisinkana consequences era ebyo by'ozza okoze, naye tewaliiwo akulamula. Era oyina olukusa okubeera nga weesonyiwa gwe nga Katonda eyeetengeredde. So ekikola kino eky'okubeera nga owuliriza okubeerawo kw'omutima gwo oba okubeera mu budde obuliwo, kikolwa ekisika obwakatonda bwo n'omwana wo ow'omunda. Kitegeera kyensonga lwaki bajjajjaffe baatuyigiriza ne tekiniki endala ey'okukozesa olulimi nga olutambuza ku mannyo go okwetooloola, nakyo kikolwa ekiyamba mu kubeera nga obeera mu budde obwakaakati. So w'okwata ku mutima gwo, wuliriza omutima gwo engeri we gukuba. Yogera nti guno gwe mutima gwange, guno gwe mutima gwange. Sa ekikkoowe ekinene, ddamu oyogere, guno gwe mutima gwange. Sa ekikkoowe ekinene era ddamu oyogere nti guno gwe mutima gwange emirundi esatu, omurundi ogwokusatu. This time mu kussa ekikkoowe leka omukka ogusembayo gufulumire mu kamwa, gufulume ne w'obeera nga gusobola n'okukola sound. Obeera ozuukusa amagezi g'obwakatonda bwo gozze okuŋŋaanya, okitegeera, mu mwoyo gwo ogwo ogukutuddemu n'ogukuli waggulu ogukwasaganya obwakatonda bwo. Kitegeera. So y'engeri eno nayo ey'okuzimbamu omutima. Then n'olagira ettumba okubeera nga lidda ku mukono gwo ogwa ddyo, n'ogamba nti birowoozo byange nsaba ojje ebiragiro okuva eri mutima gwange. Nkwebaza ku lw'obuweereza bw'ompadde mu lugendo lwonna lwe tuzze tutambula.
naye kati nsaba ofune ebiragiro okuva eri mutima gwange, then butafaali obunkola nsaba naawe ojje ebiragiro okuva eri mutima gwange, tubeere endabirwamu ey'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu nga bye birungo ebitukola era nga bwe buzaaliranwa nga bwe busika bwaffe obwo bwe twajja era obutukola okuviira ddala eri bazadde baffe. Ekirala kye njagala okukujjukizaamu kwe kubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu era ng'okutte ku mutima. Yogera ebigambo bino wammanga: nkoowoola amazima gange, nkoowoola okwagala kwange okutaggwaawo okutukuvu n'ekitangaala eky'amazima, era nkoowoola obwakatonda bwange obutaggwaawo obutudde ku mazima, okukomyawo entegeera yange okusobola okubeera nga neezuula mu bwakatonda bwange, era nkoowoola amazima gange gasobole okubeera nga ganneeyerosebwa era gakke mu kyombo kyange kye ndimu olunaku olwaleero. Nkikola kino nsobole okubeera nga nnyambibwanga Katonda muntu mu makyusa ge ndimu, amakyusa ga maama wange, n'okukwatibwako awamu ku lw'obulungi bw'abakatonda abatudde mu buyombo byabwe eby'enjawulo olunaku olwaleero. Nkoowoola okujjukira kw'ab'eŋŋanda zange n'emikwano gyange okuviira ddala mu Munyeenye. Nagutyo kati nkoowoola bajjajjange okuviira ddala mu Munyeenye, bajjajjange ab'ebuzaaliranwa bange, obujjajjange era n'abaagalwa bange okuviira ddala mu Munyeenye. Nsaba mbakoowoola mubeerewo mu kadde kano nga mujja mu kwagala okusukkulumu n'ekitangaala ekisukkulumu. Mbasaba era nga mbawa olukusa mukomyewo okutegeera kwange nsobole okwezuula amazima agantuddemu. Nsaba era nga ndagira omwoyo gwange omutukuvu okukomyawo okujjukira kwange eri abaagalwa bange okuviira ddala mu Munyeenye, era ntisaba kino kikolebwe mu kwagala okusukkulumu okutukuvu n'ekitangaala eky'amazima. Kinsoboseze okubeera nga ntambula bulungi mu lugendo lwange olw'amakyusa lwe ndiko nate olunaku olwaleero. Mpa okwagala kwange okwebaza n'okusiima era ebyo byonna bye munkolera mu lugendo lwange lwe ndimu mu bwakatonda bwange. Weewaawo. Nga tudda ku bwetwaze nga Katonda eyeetengeredde, nga tukozesezza obwetwaze obw'eggwanga, katugambe nga Uganda. Eggwanga we liweebwa obwetwaze kibeera kitegeeza nti ebyo byonna bye babeera baabiggyako
oba bye baali bagijjako bibeera tebikyayina uko mukono gw'abalala bagwira abaali bamuggyeeko obuyinza obwo. Nga Uganda tefunangako bwetwaze, naye si na Uganda yokka naye n'amawanga gonna tegafunangako bwetwaze, kubanga eggwanga erina obwetwaze singa likulembeza buwangwa bwalyo naye baabuteekako oba baabwimpozingako obuwangwa obulala, baabuteekako olulimi olulala, baabuteekako enfuga etali ya buzaaliranwa. Ddala singa katugambe ng'eggwanga Uganda lyali lirina obwetwaze, obwetwaze bwabo bwandivudde ku mawanga ddala agakola eggwanga Buganda oba eggwanga Uganda, ng'eggwanga Buganda we likolebwa okuviira ddala ku bataka. Naye w'ogenda n'otunuulira ssemateeka eyawandiikibwa okuviira ddala mu ntandikwa okutuusa olunaku olwaleero zikoppebwa bukoppebwa kuva walala. Ne weebuuza nti abantu ababeera oba bakatonda ababeera abaali batudde oba abali mu ggwanga Uganda tebalina mitwe kusobola okubeera nga bakola ebiwandiiko ebikwasaganyiza oba ebizimba obuwangiro bw'amawanga agakola Uganda? Kino kitwale mu ngeri y'emu n'obwetwaze obwa Katonda ggwe nga ggwe. Taata w'abeera nga yakuwa obwetwaze oba nga yatuwa obwetwaze omwaka ogwaggwa, kiki ky'otegeeramu? Kitegeeza nti olina okubeera nga ebyo bye baakuggyako obizuula obizuukuse era osobole okubeera ng'obikozesa. Olina okubeera ng'otegeera ebirungo ebikukola. Kitegeera nga Katonda. Mu ntandikwa ya Katonda muntu atandika nga mwoyo. Wakka obukulenge yafuna omubiri ogwo oguzitowa n'ayawukana ne Katonda, naye nga Katonda gw'ayawukana naye ye kennyini. Kye twandiise nga ye original print wo, era nga y'oyo gw'oyita bulamu, era nga y'oyo omwana gw'ofugika ku kitooke okusobola okubeera ng'omuzuula y'atambulira mu kisiikirize ekyo era y'atuula ku ngule ku kitwandiise korona eya waggulu ku mutwe gwo. Ye Katonda. Kitegeera. Ye Katonda. Nsaba kunsonyiwamu. Nsaba kunsonyiwamu. Amaaso gabadde gantuze naye kati nteredde. Nga ye Katonda abeera oba akola ebirungo bye bimu ne Katonda. Kubanga jjukira mu ntandikwa nga tutandika nga tukyali kye twandiise elementals oba obutono obutukola okubeera nga
buzimba obumu obw'obwa Katonda bwaffe. Abeera taata ne maama nga yayawukana, mu kwawukana n'agenda nga addamu okuzimba obumu obwo. Okitegera? So omwoyo guno y'abeera omutonzi era nga y'abeera Katonda, era y'oyo gwe bagamba nti Katonda amanyi erinnya lyo kubanga ye ggwe, era nga poto oba ekituli ekikwasaganya obwa Katonda bwo kitudde ku mutima gwo. Kitegera? Kitudde ku mutima gwo. Kakunizo ko erinze naawe okusobola okubeera nga ozuukusa omutima gwo okugujja mu bufu, n'oguzuukula, n'oguzuukiza ng'okozesa okussa okw'obulamu, okuzuukusa entegeera y'omutima gwo n'okugukuza, n'okutegeera obwakatonda bwe bukolebwa ki, nti bukolebwa ebirungo eby'amayengo ag'obulongo obw'abazadde baffe nga ye taata mu bwa kitangaala eky'amazima ne okwagala okutukuvu. Lwaki ebintu bino olina okubitegeera nti w'ogamba nti kwagala oba kitangaala, abazadde jjukira bo tebalina sayidi, n'ali mu kizikiza mwana waabwe. Kitegera? Ne vampire ezibadde zitufuga nabo mwana waabwe, naye yawukana bwe yawukanye era alina amateeka g'atambulirako. Kitegera Katonda munange? Alina amateeka g'atambulirako. So olina okubeera nga otegeera kiki ky'oli, era olina okutegeera nti nga ffe bakatonda tutuddeho essabo, ffe ffennyini tuli ssabo. So wookeera ku makya n'ogamba nti twemansula ebyamasabo, weemansula ggwe kennyini, obeera otudde mu bwakyembuyege bwo. Ekyo kye kimanyikiddwa nga pyramid. Ensonga lwaki baagikulaga ne bakugamba eriiso lya sitaani litudde ku pyramid, eriiso lya sitaani litudde ku pyramid. Jjukira buli kimu ekikozesebwa mu butukuvu kikozesebwa ne mu bubi, kubanga buli kimu kitudde mu bulongo. Buli kimu kitudde mu bulongo. So olina okubeera nga ozuula obwakatonda bwo, okubutegeera, okubukolerera, n'okubeera nga weeyozaayoza. Kati katugambe nga ekiseera kye tulimu waliwo amayengo ag'enjawulo agabeera gajja, kubanga jjukira buli w'oyingira omutendera ogw'enjawulo waliwo amayengo ag'enjawulo g'ofuna. Nze ebiseera ebisinga buli wennyingira kye tuyita oba FM oba dimension empya, ekkuba nga we watandika ku yasooka, naye ekkubamu mu ngeri ya njawulo, naye nga era owulira obubonero bwe bumu. Ekuggyako appetite n'obeera nga ayagala okusesema, oluusi era n'osesema, then n'okuteekamu ekiziiro, kubanga jjukira obeera nga omwoyo gwe gubeera nga oba gutandise okubeera nga gussa oxygen omupya ali ajjuddemu ekitangaala. Kajjukira amawuggwe we gabeera nga gamanyidde obwamusoke obwa eddaala erya wansi, entegeerayo nepenetrating neeyingira mu ddaala eddala kye twandiyise nga FM, then enzisaayo ekyukamu. So y'ensonga lwaki oba olina okweyoteza. Kati byebyo vampire bye yabatega, kubanga yo yamanya kye bayita
enlightenment nti omuntu yenna okufuga ye abeera akusingako kumanya. Kati zino vampire zaamanya kiki ekitukola era zaamanya nti kiki ekitubbulula, nti ekitubbulula bukulenge bwaffe, n'amakinga sure nti buli kimu tekulya kiba kituddemu fluoride. Fluoride ye yali eddagala ly'emmese yakozesebwanga bajjajjaffe edda okutta emmese mu Europe. We twaliyo mu Europe twakozesanga ddagala lya mmese, ne mu Africa wano we twali nga tuli developed nga Europe ate ekyali wansi, twakozesanga ddagala lya mmese nga ya sodium chloride. Olunaku olwaleero yali mu Colgate, yali mu mazzi gaffe. Lwaki? Kusobola okubeera nga akugaana eriiso eryokusatu, gwe lye baakufuula okubeera sitaani. So nga Katonda afunye obwetwaze, olina okutegeera biki ebikkola n'okubeera nga obitambulirako n'okubeera nga weenyumunguza. So buli w'osanga amayengo amapya olina okubeera nga buli lunaku okiryalinga obwakatonda bwo ng'okozesa omuliro ogwakakoba w'amazzi kye tuyita violent light, then osobole okubeera nga obalansinga. N'ekirala buli w'obeera buli w'osisinkana abantu abalala obeera osobola okubeera nga oyingira mu energy level zaabwe oba obwakatonda bwabwe, naddala mu kaseera kano okubayambako okubeera nga batandika mu kutandika, ate osobola okukwasaganya ekizikiza kyabwe oba obufundikwa bw'ekizikiza kyabwe ne bujja mu nsi yo. So ensonga lwaki kibeera kirungi nnyo buli lunaku ng'oba ogenda okwebaka beera nga olongoosa obwakatonda bwe emibiri gyo 7-12 eri abo already abatandise okubeera nga bazimba emibiri 12. Kino kibeere kyakkatala eri buli mutonzi, then n'okuwa bajjajjaabo olukusa okusobola okubeera nga bakuyambako nga weebase, kubanga w'otabawo olukusa tebagenda kukola ki? Kuyambako. Kitegera kino kijja era kinzinyukiza eri ekiragiro kitaffe Katonda kye yatulagidde okubeera nga tukola. Yatugambye labanga weetaddeko baaluuni ey'ekitangaala, gijjuzeemu ekitangaala oba gijjuzeemu amayengo ag'amakyusa ameeru, amayengo ag'amakyusa ameeru w'ogajjuzaamu, then genda nga egenda ezimbulukusa eve mu kifo ky'olimu egende nga egejja ng'okozesa birowoozo byo, egende emaleko ensi mw'oli, emaleko semazinga mw'oli, ekwate semazinga endala, then egejje paka weenaamalako maama waffe ku semazinga zonna, then olabe nga bakatonda bonna batudde mu mayengo ag'amakyusa ag'ameeru. Kitegera ag'amakyusa ago ameeru. Kyatusabiddwa mu kaseera kano tubeere nga tukikozesa nga bakatonda okusobola okubeera nga tukwasizaako bakatonda bannaffe baleme kubeera nga tebayita mu bulumi eri ebyo ebigenda okubeera nga bijja, ate abo abalina amaaso basobole okubeera nga balaba omwoyo Katonda abatuddemu kyabagamba era balekerawo okubeera nga beenyooma. N'ekirala tuyongere okubeera nga tumanyira n'okuwa ekitiibwa eri ebyo byonna bakatonda bye banaabeera basazeewo
manyi tulina ab'eŋŋanda bakuvuma bakuyita sitaani bakuyita ebyo ekyonziira kigumire naye buli mutonzi akungula ebyo byabeera asize. Akaseera kakyaliwo eri abo abanaazuukuka nga newankubadde tekigenda kubeera kyangu kubanga gwe obadde n'akadde oba obadde n'akadde okubeera nga okola obwakatonda bwo nga wali ng'obukolera ku peesi yo, naye bo bagenda kubeera nga tebalina kadde. So baweereza ekitangaala, gulawo eri abo bokka abakwaniriza. Manya obwakatonda bwo, kwasaganya obwongo bwo n'omutima gwo. Akaseera we kabeera katuuse teweerabira kubeera ng'okoleeza omutima gwo n'omuliro ogwo gw'enku teereddewo mu bifaananyi. Osobola okukozesa ne zaabu, oyo naye kennyini mukozese nga buli lunaku bayizawo okwozanga omutima gwo n'omubiri gwo gwonna ogubeere nga ogwozaamu ne zaabu oyo, kubanga ajjukira n'obukulenge bwo nabwo bulina omutima. Kati buli bw'obeera ng'osaasaanya omubiri gwo gwonna ne zaabu oyo ate n'obukulenge oba n'obutaffaali nabwo obeera oyoza omutima gwabwo. Kitwale nti nno oyina emitima egiri mu biliyoni, naye komanda waayo wa bonna gwe guno omutima guno kati gwe gw'omanyi, naye nga ne obumu obukukola bulina omutima gwabwo nga gwe nga naawe w'olina omwoyo gwo omutukuvu nga ye original blueprint wo nga ye mwoyo gwo omutukuvu waali waggulu ali waggulu wo era akukkamu then omulala n'adda waggulu. Nekityo bwe kityo bwe kiri mu nsi eya obutaffaali bwo n'obwange. Kitegeera? Then n'okukozesa langi eya pink eyo nayo eyamba nnyo mu kubeera nga ekakkanya omutima gwo. Buli w'obeera ng'onyiize, buli w'obeera nga ovudde mu mbeera, kwata ku mutima gwo. Tokozesa bwongo, kwata ku mutima gwo, sooka osse. Sa ebikoowo ebiwera, then ojja kulaba nga enjogerayo n'engeri gy'ogenda okukwasaganyamu embeera ebeera ekuggyeeko waya oba ebeera ekuggye mu mbeera, ojja kulaba nga okkakkanye. Kitegeera? Ojja kulaba nga okkakkanye. Ekirala, teweenyooma oli Katonda agabanye buli tribe yonna, major tribes eza maama Nattimba. Tokkiriza mulabe yenna kulimba na kulowoozesa nti muzungu oba muchina oba muyindi ye mulabewo. Nedda, mulabewo ye vampire ezakozesa skin oba uniform ya muganda waffe oba ya ffe ffennyini, kubanga bo ffennyini betuwalana ate naffe twaliyo. Ekitegeeza nti nno yeffe bajjajja baabwe nga nabo we bali bajjajjaffe. Okitegeera? So twewananira bwereere, twajja kuzimba bumu nga bwe bumu bwe tutandise okubeera nga tuzimba, okubeera nga tuteekawo, ate nga this time teriyo kudda mabega. Kitegeera? Mwebale nnyo bakatonda bannange. Nsaba kisonyiwo ku lwakaakayiseemu, ku lwa okukolola kwenkoloddemuko nga Katonda ali mu nnyama era eyo bibeeramu, naye nsaba kunsonyiwa, naye nga kyonna kye kiri mmanye omulabe waffe kutya, ate n'ekirala by'olowooza by'ogenda okutonda. Kitegeera? So
beera positive, lowooza birungi. Obeera ng'olina omuntu gw'olowooza nti nno oba baamukwata katugambe nga muganda waffe gwe baakwata ffenna gwe mumanyi, gwe kkiriza nti mulamu, muteekeko obukuumi, muteekeko obukuumi. Gwe tokkiririza mu ebyo abakugamba negativu oba kiki, gwe tonnaba kupuruvinga, oli puruvinga nga ekyo kye bakugambye ng'olaba ku ekyo kye bakugambye, naye obeera nga tonnaba kukiraba, gwe kikkiririzeemu, kkiriza in a positive way, kkiririza mu positive way. Tonda ebyo by'oyagala okubeera nga bibeerawo, ekyo ky'okkiriza kye kibaawo. Kkiriza mu nsi ennungi, kkiriza mu bulamu obulungi, kkiriza nti ensi eri mu kubeera nga yeeyozaayoza era egenda kubeera bulungi. Ffenna bwe tunakkiririza mu ekyo era kye tugenda okubeera nga tutonda, kubanga tuli bakatonda, tuli bakatonda. Leka twekwate ku mikono, abatannaba kuzuukuka bazuukuke, abatannaba kulaba balabe omwoyo oyo kyagamba. Weewaawo, mutukuvu, 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 mutukuvu oyo Katonda muntu ku lw'obuweereza bw'awadde eri obutonzi ng'ali ku maama Nattimba. Butukuvu, butukuvu, mutukuvu ku lw'amaziga g'agenda okukaaba. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Katonda muntu ne bakatonda bonna mu biti byabwe eby'enjawulo. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Akuume atakuumira mpera, nkuweereza omutima gwange.